Nobert Mao nga yesenkagala w'ekibiina kya Democratic Party ategeeza nti ssemateeka w'eggwanga awa omuntu yenna ayagala okukwatira ekibiina bbendera mu kulonda kwa pulezidenti olukusa okunoonya emikono okuva mu bantu. Ategeeza nti poliisi okukwata omuntu oyo kuba kuyisa lugaayo mu mateeka n'okulinnyirira eddembe lyo yabaagaaniddwa. Mu kulemesa Kano Besigye ne mu kulemesa eyali Katikkiro wa Uganda Honorable Mama Mbabazi, kiraga nti gavumenti etandise okulinnyirira constitution ya Uganda. Okwogera bino Mao asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuzidde ku kitebe ky'ekibiina kya Democratic Party ku City House mu Kampala. Mao era agambye nti bakendeeza ne ku ssente ezigibwa ku bantu abeewandiisa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ne bongezayo n'ennaku ez'okwewandiisa nga nti abantu basobola okwewandiisa okutuusa wiikendi olw'eneggwako. Wiiki eno yonna yonna bamemba baffe basobola okujja ne beewandiisa. Ekyokubiri, NEC yakendeezezza ku ssente abagenda okuvuganya ze balina okusasula. Ayongeddeko nti tabamiruka w'ekibiina si wakuyimirizibwa olw'obusongasonga obutono obuleetebwa abantu ab'olubatu kubanga ebizibu byonna bigonjolerwa mu tabamiruka. Tusazeewo nti tufune engeri gye tusobola okukaanyaamu, tuddewo nga tuli bumu tutwale ekibiina kyaffe mu maaso. N'olwekyo Delegates Conference egenda mu maaso. Ono wansinzidde n'ategeeza nga baguddewo enzigi zonna eri ye baayise bakyewaggula okudda mu kibiina basobole okukigatta n'okukikulaakulanya. Ti abamu bakyewagula abaali bavudde mu kibiina ne bavuganya nga ba independent tubaguliddewo, NEC ebawadde waiver. Ategeeza nti akyagenda mu maaso n'enkuŋŋaana ezigendererwamu okumalawo ebizibu by'ekibiina ssaako n'abantu ab'enjawulo. Political settlement so that we can unify the party, rebrand it and be a proper team. I don't know whether the talks will succeed or fail. It is my expectation that we shall succeed. David Sekayombya yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.